Weewaawo akati omukyalo ono ow'empologoma mu audio gye twogeddeko mu lutabaalo lwateekateeka olw'okugenda okubikka kabaka mu nnyanga za Walumbe ettanda. Akati twagala twongerezeeko obubaka bwo buno era bwogera ekintu kumpi ekifaanagana mu lutabaalo olwo. Ogambye nti waluuse omusajja oyo wadde tomumanyi n'akwata akagaali ke n'agenda. Omusajja oyo n'agwa mu batemu ne bamutemaatema. Akati omusajja oyo wagenze okulaba oluvannyuma nga bamusibye akagoye akeeru ku mutwe. Omusajja oyo ne bamutwala mu ddwaliro. Ogambye nti bwe wagenze okutuuka mu ddwaliro omusajja y'omu gwe wasanzeeyo. Ate bwe wagenze okugenda omubuuzaako ebintu bye bimu bye yakubuulidde ebyabaddewo ate nga ggwe n'abatemu wabalabye. Kale ogambye nti ne weewuunya nnyo. Ekirala ogambye nti n'olaba omukyala nga bamutadde akapiira mu nnyindo ng'asesema nnyo, naye ne weewuunya nnyo ng'asesema ebintu bya green naye nga alimu akapiira mu nnyindo. N'ogamba ebintu bino bitegeeza ki? Kakati mu lutabaalo lwe tukugambye olujjuza obwakabaka ng'ogenza okumubikka, tukugambye nti bw'okizuulanga nti kabaka mmanja okumbikka leka genda ng'owamatuka na mbogo zokka kyolw'okuba mmanja mubikka. Waliwo ekintu ekijjuliriza entabaalo ezo. Eriyo omuntu asobola okutambula mu nnyanga za Walumbe emirundi egiwera 7 naye nga yabulwa kumanya. Omuntu osobola okutambula mu lutabaalo olwo omulundi gumu kubanga ekyo ekifo tekittaanyizibwamu nsonga. Ekyo ekifo kiba kya mitango. Ekyo ekifo kimalibwamu bunyiivu Walumbe bw'ababanja mu kika. Era amakulu g'ekifo ekyo ye muntu okugenda ng'agwa olw'obunyiivu n'obukambwe obuli mu kika, kubanga waliwo oluyimba olugamba nti twali 10 Walumbe asomba. Twali 10 tetukyawera Walumbe atusomba. Abantu bafa, bantu bavaamu embuto, okitegedde, n'obeera ne musajjawo n'akufaako, oba ggwe baawo nga yakuwasa ggwe n'ofa, oba okuzaala abaana n'ozaala abaana 4 n'okuzaako 2 embuto okuvaamu. Okitegedde, ebintu eby'enjawulo, endwadde ez'enjawulo, obwavu, obutaba na maka, obutafumbirwa, obutaleeta basajja ku nzija z'abakitammwe kwanjula, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, n'okusoomoozebwa okw'enjawulo kungi. Abawalumbe nga yabaluma mu kika. Kakati mu kitundutundu ekya Walumbe asomba, bunyiivu bwa Walumbe oyo aba tannaba kuyitibwa kabaka bulamu, aba abanjiza mu kitundutundu kya bufu ekya Ssengalamidde. Walumbe teyeebuuza ku muntu yenna ng'anaasalawo nti oyo mutwala. Bw'osanga omulaalo mu ddungu ng'alina ente ze n'ogenda okugula ente, asonga busonzi n'agamba nti mutwale eri ennume gye tuba tuteesaako. Ne Walumbe bw'atyo bw'ali, tulinga magana ge. Tulinga magana. Walumbe teri ali mulwanyisa mmuggyawo. Walumbe olwaleero yafuuka ngombo. Ne bw'obeera mu kyaki nga balanga omuntu nti yafudde oba nga bamubika, bagamba gundi Walumbe amututte. Kyokka olw'okuba nti lyasigala linnya tebatuula kwefumiitiriza nti bwe liba ng'erinnya tugamba nti Walumbe amututte, Walumbe yaggwaawo oba waali. Abantu abasinga bwe baaseseetuka ku nnono, ebintu ebisinga byasigala mu bigambo. Walumbe ekituufu yasigalawo era twalinga tulina omusamirira ku bika ne tuggyawo obusungu bw'atuyinako. Kati zaasigala ngombo. Bw'owulira ebirango ku maleediyo n'olya nti gundi ne gundi omwami ow'oku kyalo Walumbe yamututte. Naye Walumbe tumusalidde magezi ki? Kubanga buli kika kibanja, buli nnyumba agibanja. Kale no bw'omala okutegeera ebbanja nti mu kika kyammwe muyina empewo ya Walumbe ebabanja, muyina okwerwanako n'okufungiza. Kubanga Walumbe ava mu bitundutundu, waliwo ekitundu kye tuyita Kinene Batenda, Kinene Ttaka, Kinene Kyawanga, wakati we mutendera ebizibu eby'enjawulo ebibagwako mu maka gammwe. Ne wabaawo ekitundutundu eky'ekitambo, wakati w'oleetera abasizi nga bakugoba, oba ennyama y'abafu, oba okuloota ng'oli ku ntana oba n'oloota emirambo. Kyekitundu eky'ekitambo. Wakati w'olootera ne bakugamba nti oyo Walumbe. Kyokka ebitundutundu ebyo natusamirira bisamirire n'abivaamu ng'atusonyiye n'afuuka kabaka bulamu, n'ava mu bwa Ssengalamidde n'atuula ne yeeyogerera. Ekitambo tekyogera. Era empewo ya Walumbe esobola okukwata omuntu n'emusuula bugazi n'etabaako kyenyega.
kubanga ekitambo tekyogera. Tusamirira musamirire n'ava mu bw'ekitambo n'adda mu Bwakabaka bulamu ne yeeyogerera n'alamula ensi ye, kubanga kabaka ddala eyeetengeredde era afuga olukalu n'ensozi. Okitegedde? Kakati mu kitundu kino eky'okugenda okubikka kabaka waliwo ebintu by'olina okumanya. Osobola okwenjerera mu kifo omwo ebbanga n'ebbanga, naye nga ne bweweerabira enkumbi eŋŋanda era agikutuma n'ogitwala yokka n'osaasaanya transport naye nga tewafuna kuwabulwa. Olutabaalo olwo olina okufuna omuntu alumanyi n'alukuwabula n'akubuulira nti olutabaalo olwo lutambula bwe ruti, kubanga ekyo si kye kifo ekyenjeererwamu. Kyokka bw'obeerako n'ebintu ebimu ebisigalidde mu ntabaalo omwo era akuyita era n'obeera ng'obitwala wadde ng'otambudde emirundi egisoba mu 10, kubanga bagamba ow'obwongo obunafu akooya bigere. Okitegedde? Kaakati mu kitundu kino eky'obubaka buno tukizzaayo ku audio gye tusoose okukuwa wakati ey'olutabaalo lwa Kabaka Bulamu mu katundutundu Kiwanuka akulooserezza embuga ye. Ekitundu kino mwolabidde omusajja abadde n'akagaali ke, n'akwata akagaali ke n'agenda n'agwa mu batemu. Abatemu ne bamutemaatema, ogenza okulaba nga yeesibye akatambaala akeeru ku mutwe. Kitundu ekyo kya Muwanga. Era wakati bw'onooba ogenze mu lutabaalo olwo olina okutuukako mu mbuga ya Muwanga. Okitegedde? Kyokka embuga ya Muwanga yeekulaza omusajja w'akagaali, kubanga Muwanga ye nannyini bugaali bumaanyi ga kifuba bu bayisikolo. Era akagaali ako bakayita lundaaganya, ekitegeeza nti lubaale wammwe ababanja nnyo, era wakati mu kumutereeza olina kumutereeza ng'oyitako mu bugigi. Kyokka obugigi obwo bulituuka ne buggwaawo. Kyekitundu kya lundaaganya maanyi ga kifuba, ti omuntu atereeza lubaale aba ye nga ye kimukwatako kuba emigugu giba gigyo. Okolima nnyo ng'abooluganda bakulekeredde ensonga, naye eddayo kagaali kooloota nti bw'oba olina gy'olaga oba lusozi oba museeto oba kaserengeto, gwe maanyi gaako, gwe jjiya zaako, gwe mafuta gaako, bw'otaba na maanyi tekadduka, bw'oteekamu amaanyi oyanguwa okutuuka, ye lubaale. Buli lw'onafuwa, buli lwe weenafuya biseera byotta. Bw'oteekamu amaanyi kwe kwanguwa okutereeza lubaale. Bwe weesulika ng'otambuza lubaale era bibyo. Kyokka bw'otta emyaka lubaale asobola okukufuula feeriya n'alonda abaana abato abajja mu kika kyammwe, gwe n'akuvaako. Olina kwefaako wekka lwoya lwa mu nnyindo omuntu atereeza lubaale. Tolina kubuukira gundi wabuukidde, tolina kuwuliriza bigambo by'abantu, olina kugoberera ky'oloota oba jjajjaawo ky'aggamba. Amatu abiri okuta okumukuwuliza jjajjaawo ky'aggamba, okuta okulala kuwuliriza ebigambo by'ensi ebiva mu bantu, osengejje olowooze nti kituufu nina kubuuka na gundi. Sengejje olondeko ogambe nti kenkole kino, kenkwate lino ekkubo, so si muntu munno nti alina okukwasa ekkubo lino. Olina kugoberera by'abajjajjaabo nga bakuwabula, okkulambika n'okukwata bye bakugambye n'osalawo ekkubo limu ly'olina okukwata. Ebya lubaale si kutijja, si katinko, si kubuukira gundi wabuukidde, si kutambulira ku bigambo bya muntu. Omuntu asobola okukusuula, omuntu asobola okukuwabya. Owa lubaale atuula wamu n'alowooza n'agamba kenkole kino. Okitegedde? Mu mbeera bw'ekyo. Kaakati ekitundu kino eky'owakagaali ye Muwanga. Muwanga mu kitundu ekyo akubanja, naye akugambye nti ensonga ezo jja zitambuza wakati mu kusoomoozebwa, ensonga ezo jja zitambuza wakati mu kusangamu ensozi, amaggwa n'ebisirittiko, ojja zisangangamu emisanvu. Emisanvu kwe kusanga omuntu n'akugamba ekigambo kye n'agamba nti kola kino, n'okola eby'omuntu by'ayagala, kwe kutambulira ku bigambo by'abantu n'olemerera okugoberera ekikyo. Gy'emisanvu gy'olisangamu, olisangamu okusoomoozebwa, olisangamu ebikemo, olisangamu obulumi n'okubonaabona. Naye ebintu ebyo olibiyitamu olituuka era oliwangula, kubanga mpaawo kitakya era tewali kitaggwa. Ate teri muntu yatondebwa mu kubonaabona nti azaaliddwa mu kubonaabona era alikuwangaaliramu paka kufa, kubanga okubonaabona kwe kuzaala essanyu, ate essanyu lizaala amaziga, bya Luganda. Bw'otandika n'amaziga owunzika n'essanyu, bw'otandika n'okubonaabona owunzika n'emirembe. Ekitundu kya lubaale kikugamba nti lumya obulamu bwo obusooka, obulamu bw'omu maaso bukunyumire. Kakati mu katundu kano ak'omusajja w'akagaali oyo Muwanga. Muwanga mukadde ate ng'akwata mpola n'oluyimba oluwulira. Muwanga Muwanga, Muwanga jjajjaffe, Muwanga oli mukadde ate ng'okwata mpola. Muwanga, Muwanga jjajjaffe, Muwanga oli mukadde ate ng'okwata mpola. Osobola okuba n'emmotoka n'osanga omusajja w'akagaali ku kkubo
n'olowooza nti ye taatuuke Kampala naye nga ye yavudde waka nga naye agenda Kampala. Olw'okuba oli ku bwangu n'omutunulira n'ogamba laba nnoono gwe olw'okuba emmotoka edduka nnyo naye era naye mukwata empola amala n'atuuka e Kampala. Kati Muwanga akuga nti ensonga ze zaakukwata mpola naye ng'okozesa maanyi na kifuba ntuuyo na bwongo n'amatuugo. Amatu gasobola okukusuula wakati mu bantu b'otambuliramu ab'emikwano ne b'osanga mu mbiri mu nsozi oba mu mbuga gy'oba olaze. Omuntu akujja ku mulamwa bye bigambo by'abantu, obutawuliriza bantu, okutuula n'otukkiriza ensonga zo. Ekitundu ky'owakagali kitundu kya Muwanga. Muwanga asanze abatemu ne bamutema. Mu nsonga z'abajjajjabo oyinamu ekitundu kya Muwanga, oyinamu ekitundu kya Mayembe. Amayembe ge gajjidde mu katuntundu ak'abatemu. Ekitegeeza nti bw'onooba ogenze ettanda okubikka Kabaka, embuga ya Kiwanuka togisubwa. Era embuga ya Kiwanuka yevuddemu akakazi akampi ke badde banoonyereza oyo maama Nnaabawanga, kituntundu ekikulaga nti gwe bakunoonya. Ekituntundu ky'osanzeemu mu mbuga ya Kiwanuka mu odi eri esoose ng'ogenzo kibataasaako, gwe wennyini gwe bagamba nti kola bino ng'osaba bajjajjabo bakakkanye obusungu bakuggyeko bye baakuteekako ebitategeerekeka. Kwe kubonaabona n'okuyita mu nsi ng'olaba ebinene nga ojjudde okwemulugunya, weebuuza lwaki nze. Kale akatuntundu kana k'omusajja wakagali okusanga ababbi ne bamutemu oba abatemu, kye kituntundu ekikulaga Muwanga n'amayembe ge. Amayembe gakutuusizzaako ebyambyone, omuli okufiirwa ebintu byo, omuli okucyankalanyizibwa ebintu byo n'obulamu bwo, omuli n'okuvibwako abantu bo ab'omugaso. Kye kituntundu ky'amayembe okutema omusajja ono owakagali, ekitundu ky'abatemu. Kyokka ekitundu ekyo kitambula emirundi esatu. Owakagali ye Muwanga, abatemu Mayembe. Ekitundu ky'okutematema kitundu kya Kizza. Kakati mu lutabaalo olwo otegeera ki? Mu lutabaalo olwo olina okumala ebya Kabaka, olina okumala ebya Kizza, olina okumala ebya Mayembe, olina okumala ebya Muwanga, olina okumala ebya bamaama Bannaalongo. Ye mukyala mu odi eri gwe wasanze asitamye ewa Kiwanuka. Kyokka n'obwa Kiwanuka bwakulaze nga nabwo olina okumalirawo by'omalirawo, era tubikugambye mu odi eyo. Okubikka Kabaka si kutambula na mbugo zokka nti ogenze n'effumu lya Kabaka n'amalwa nti ogenze kubikka Kabaka. Osobola okwenjerera olutabaalo emirundi egisukka mu 10 naye ng'obwongo bwo n'obuteebuuza bwe bunafu era n'okooya nnyo ebigere. Kyokka singa omanya olutabaalo olwo kye kiruggwa lutya era lutambula lutya, osobola okutambula mu lutabaalo omulundi ogumu oba ebiri. Kati mu kituntundu ekyo ekyabatemu olina okugenda mu mbuga y'Amayembe n'obikkako olubugo olumyufu ku nnyanga eri mu mbuga y'Amayembe mu Bukiro obwo. Era n'otwalayo omuggo guliko embowabowa n'effumu ly'amayembe n'ekita ky'omwenge n'okiteekawo n'osaba amayembe okukakkanya obusungu n'okuggyawo ebizibu ebikulumbagana. Kye kitundu ky'abatemu abatemye omusajja wakagali. Kyokka omusajja wakagali bw'obanga ogenda mu mbuga ye otwalangamu omuggo gwa Muwanga n'engatto z'emikalabanda. Ye musajja wakagali, engatto ze za mikalabanda, ze engatto z'abajjajjaffe ze baayambalanga nga bakaddiye. Kye kituntundu kya Muwanga era ze engatto ze nkulu. Otwalangamu omuggo n'otwalamu engatto z'emikalabanda n'otwalamu engabo. Okitegedde, n'otwalawo endeku eŋŋunda ng'erimu n'omwenge. Ekituntundu ky'okutematema omusajja ono kye kitundutundu ekya Kizza. Kizza yagwa mu katuntundu k'abantemyetemye, emirambo gy'olaba nga batemyetemye emitemyetemye ng'omusaayi guyiika. Kye kituntundu ky'ekitambo. Akatuntundu w'ogendedde mu ddwaliro n'osangayo omusajja ono n'akugamba ebintu bye bimu, kye kituntundu ky'ogenderamu mu lubiri olwo ogenda okubikka Kabaka ly'eddwaliro lye bakulaga. Kati okusangayo omusajja n'agamba ekintu kye kimu, kye kituntundu ekikugamba nti ebikugambiddwa mbyagala obitaanye. Kwe kugenda mu ddwaliro n'omusangayo n'agamba ekintu kye kimu, Muwanga yennyini yakulagula akugamba bantemyetemye, jangu omale bino, jangu oggyewo obusungu buno. Kwe kumusanga mu ddwaliro n'addamu n'agamba ebintu bye bimu nga n'abatemu wabadde obalabye. Abatemu ge Mayembe. Akabonero k'okutematema ye Mulongo Kizza mu kitundu eky'obukambwe eky'ekitambo. Mu ngeri y'emu mu ddwaliro omwo osanzeyo omukazi nga bamutadde akapiira mu nnyindo ng'asesema ebintu bya guliini. Z'ensonga za Bannaalongo ze nkugambye okumala. Kati oyo maama Nandawula kyova obikka wali mu mbuga ya Bannaalongo n'obikka embikka egatta bamaama Bannaalongo.
kyokka mu katundu k'okusesema ebintu ebya green obanjibwa okutuuka mu mbuga ya kabaka Ndawula eyo n'otwalamu omuzigo n'osiiga ebintu byonna by'osangamu emigga egirimu amafumu agalimu n'obisiiga omuzigo n'ogabulawo ko n'ebibala. Okitegedde ke katuntundu ka Ndawula. Omuzigo gwe gugonza ensonga era n'osiiga ng'ogamba nti nsaba okugondezebwamu mu bulumi bwe mpitamu. Omuzigo gwe gugonza byonna. Nsaba okugondezebwamu mu bulumi bwe mpitamu n'okubonaabona n'obujiji. N'ensonga zange zonna ne byengoba n'emirimu gyange n'enfuna yange. Nsaba byonna ebinkalubiridde mu bulamu bwange nga bwe nsiiza omuzigo guno, nga bwe ndiisizza amafumu gano omuzigo guno, nange nsaba omuzigo guno gwe guzigula. Nange nsiiza omuzigo guno mu ngeri y'okuzigula oba mu nkola ey'okuzigula, nange nsaba muzigule ebyange bidde bujja, ate nsaba nsanga obugonvu mu nsi muno. Gwe muzigo era ogabulewo n'ebibala. Ebibala nga mulimu obutunda. Kubanga obutunda bwe bukuviirako mu byokola byonna ne byogoba mu nsi okusobola okutunda n'okubeera omuganzi mu nsi, obutakutunda mu bubi. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.